Katayi command bwetula President Museveni n'agamba naye mulina ekintu kyemuzanyisa. Mukimanyi bamugamba okugoba nti Baganda. Mukimanyi bulungi ebibira bino gye babadde kisisiita, simanyi bunswanjere, simanyi gomba maanyi wawa. Emundu ezirimu ziri mbibira. Ezaffe ezeriwero zaggwayo. Tetwazirekeyo mu nsiko biki masasi biki. Temugoba abantu abo. Kye tugenda okukola. Buli kibinja tugenda kijjako abajjaasi 8 ye battalion by now by that time naye nga establishment ya unity y'amagye inakuba abantu 703 ABCD kakati bagambye 8 officers and men kitegeeza gwobo bawa nabo olweza ojjagenda mu 8 abasigadde oba akugoba era bwogenda muri kodi za NRA ekibinja kya 3.5 kya Kayiira. Okay. Nenga kifuuse ki? NRA. Kitugumu namukola commanding officer waacho yali Abudu Matovu. Musajja muki? Muganda. Nenge sawa yo mu maje si Muganda tukola jeri ya gwanga. Ne bagende Tororo. Kali abasigala bonna wali pembeni. Abo ne babatuuze eyo basula mu misana enzikiza babeeraawo. Batuddawo tebalina muntu tebalina ki. Ne bagende Tororo. Timu weeri eya NRA n'abakayi n'abakulu b'amagye abamu abakayiira nezo ne Kayiira yaliko. Ne bagende Tororo. Ne bagamba twagamba jasunana mu 8 kale kiri eri gwe mwerondemu. Bakamana ne batandika wewe oli munywanjaga gwe dawali gwe ina discipline dawali gwe nga yalinga batwala Libya. Ne bagamba kuba leero mu kibinja mwe 27 battalion efuse NRA ne batwala Moyo. Commanding officer wangu bamta Joseph Sebagala atali ono Sebagala gwa brigadier wa Bugerere bamu ina yafa lole ne zijja ne zitika ebise twakozesanga lole za coffee marketing board Lailand Scania Scamero Landmaster bichi Isuzu ne zijjule Tororo ne zisomba ne ziyiwawa Moyo ne bajje mu Bende ne bagamba ekibinja kino 35 ne bakisomba paka wa Namukola. Abasigala bonna emubende ne babatambuza ebigere paka Mpondo gundi Nkonge ewa ku luguudo lw'eggaali y'omukka station Kabamba. Okay. Ne baparking awo abe Tororo ne baba parking ne bagenda wali ku railway line ye Tororo ne balinnya train ne yitawo wonna twala bafeddemu ne batuuka Nkonge ne basanga wejje eri Kayiira nayo ne lirinnya gala Kasese ne bava ku stage ye Kasese ne bayingira Lukooki ne baparking awo oyira sebo kakati baparking awo balagawa Fort Portal Moti Barracks owulira abantu mufo kyo college bali mu bintu kati balakyusiza timing babafudde wa prison of war oyira oye nako abali kibagamba nti fe tutyana okwogera ebintu bino tulina ennaku oba basajja bantu balamatya kati mu kibinja bya Kayiira n'enkwanga bajjemu ka cream abasigadde ebisasiro naye ate ne bajjemu cream era baliko question mark gye balaze bali babatya wantu ya Kayiira tubagamba kati iri kyali bade kivaawo kuba ne Kayiira yafunye bwa minister ng'afuse minister energy naye kali kakyalimu Abaganda ba Kayiira nga kajirawa wakakava mu nsiko akati batuuse emmotoka za Rwimi byaliwo birola byekola ku Rwimi biki ne kopa biki bibayodde bibayewa Fort Portal Moti Barracks bibayiwa Moti Barracks ne baleeta abajjaasi bobote balutwa be bakwata Masaka nga prison of war ne bayiwawa emuhoti ne baleeta abembala bakwata embalala mu Barracks ne bayiwawa emuhoti ne baleeta ba Moses Ali ne bayiwawa emuhoti ne bayita abali Mononzi Rescue Front funa ne bayiwawa Muhoti Barracks ngosanga emitwalo
gy'abasirikale tebalina mundu ababadde mu pate ziri byenjawulo ne bayita abajasi ba NRA ne basalawundinga kitegeeza muli basibe kati obusibe butandikirawo bagenda okulaba ekifo nga kifunda ne bagamba tugenda kukola tutya emmere gye bafumba temala ne babayoola ne baddira prison ya Uganda egi ne bajjamu abasibe kati kisuubirwa kutya mu prison toba musibe prison ebeeramu barracks oyoddeko prison nti barracks bwetiri mu barracks okujjako nga balangiridde nti kati ebadde Luzira prison kati efuuse barracks yajje ne baddira prison emu ey'ekibulala prison ova Kamwenge n'ogenda Ibanda wakati awo waliwo omugaba guyita Mpanga River prison yonna bajjamu abasibe n'aba prison babatwala Bihanga ettaka lya prison eba mayiro emu baziba mayiro bbiri liba ddene nga bamanyi prison ate ziri bazizimba nga ze prison ennene Kibulala Bihanga Mubuku Rwimi Yisimba prison n'endala eriwa gundi eyo prison Nakapiripiri prison genda simanyi waliwo eriyo gitwayite eyo Kirakahiru neba nayo sajja abaamini basajja bazi bakola prison mu Lusozi buli wotuna Lusozi bwotuna Lusozi zama naye prison iliwa onoddukirawo kati Giita bakasuke yali aliddamu kulaba ondaba nondabako kakati train nga babasomba nga babayiwa Kasese nga train evuga paka Kamwenge ng'epakinga ebigaali biringa 100 nga bonna bavaamu buli ava mu train amavivi ku ttaka kweganga olabirira nti kati muli mu nsi ndala bonna nga bajjamu teke zibalya wali teke bwanga baba briefings nti bali ate mu begendereza bayinza n'okujjako government kati fedemu Kayiira bisibanyi Moses Ali kati nga bali abasika babataddemu kali nti wantu ya Kayiira oyira sebo batambula okuva Kamwenge paka Kibulala Kigere wakagugu owachi babagenda babaliko teke zibalya bicho tuka Kibulala pawa obuli nekiyengo omwo neri mononzi omwo balakala nakibasi bano bola balefant jano bonna omwo bonna betwakwata ne Kampala nga twakawamba bano basoloma bonna omwo okutuka Kibulala pa nga okwogera namwe ku mavivi oba oli officer gomanye nako yali fatwa twalanga ba prison obuwo naye nako yali Kibulala enako yali Kibulala ngokaba amaziga twali bana baganda ne ekigendera kyali ki mubagala bate kubasomesa politics wa NRA ate osooka kumpisa mu mbeera eyo ate nkulaga oba kaali ka training ke baali babawa ke bamisi eri mu nsiko mwalimu n'obukyayi kakati munange oba yali discipline tayi discipline yawo tugamba mwe eje discipline tayi leka nkubwire kati discipline ki omuntu akutaddeko ogw'okubba ente fukamira balabe ki omuntu akutaddeko ogw'okubba embuzi njala ombulire nti twayingira mu Luweero waliyo ebiralo by'ente president yasooka okuteekayo tukole obuyeekera nga kwe tulya era Seddunga office ekolawo ki Jacob Bwasimwe office ekolawo ki Kaboyo akolawo ki kitegeezeza office bazijjewo nti abantu bikyali kyeyagalire nga bwe mpira bambaduula buteri yabagamba genda mu nsiko mwe Giita musaba ssente zaaki n'omubuuza gwe office gy'okolamu wali Sweden okolamu ki naye gende wamu olime naye beboogeramu ate fe bakaliba nola boli nga ayogera nonsense ani yabatumayo omukulu omwali Mbuya kati bamujjayo waliwo afa David Mozi waliwo yamunamugamba naye abaana abato bakadogo mubaweranka Mozi n'agamba I will follow Katumba wamala n'afuna document era bwe yali ava n'andinga over wa Mozi n'agamba this group is Kadogo but it is better to promote them era mbadde mu process kati David Mozi n'aweereza document omukulu omu n'amugamba cross check olaba abakyali abalamu n'abakyali mu service yadde abamu bali bweru wa system nabo tujja bakulizaayo because
they deserve bakola bali bana bato. Omukulu yawandika memo n'agamba panawu in UPDF there is no child soldiers. 2 bana bemuyita bakadogo teri yabagamba genda mu nsiko nga bana bato. Naye be bano ba abajja okulya keke ya 86 zetumaze okuwamba beyita bantelekisho ka Lieutenant General. Kati batula ne President Museveni ne mubuyira ekigambo ng'ekyo alowooza ki. Kubanga President Museveni yamanyi omulimu gwe twakola. Era praising n'agamba if it was not you Museveni sandibadde kyendi. Mama Janet tiyandibadde kyali. Lwabwogo tiyandibadde kyali. Kalugire Natasa Diana Bani it was we children of Luwero Bulemezi Gomba Mitiyana Mubendewa eddembe liriwo kati ffe. Chovola ffe tulaba abaleta nonsense mu government nze ntunula bwenti n'engamba tuddayo mu kinaana tuddayo tuyiwa omusaayi ate nga kiyinza okusoboka naye nga tetukyagala. Kaakati bateekayo amagye ga NRM gasalawundinga wonna buyumba bwa Ssubi eri. Abaana baabonaabona ndowooza emyezi nga 4. Omanyi munda muli mu prison mubeeramu ekizimbe mubeeramu eki wakati nga baakuba ekibaati kinene nnyo abasibe bonna bakola ki mwe babeera. Baapakira abantu ng'emitwalo 2 munda omwo nga buli muntu otudde ku munno ofukaawo. Ani akunyumisa? Twagenda nga tulaba amateekwa nga batuuka tulaba Abaganda ne tubabuuza gwe jangu kiki nga n'okwogera naye atya namuga jangu kiki ekiri wano nga bali ekiri okulya ate mmere temala. Naye ng'olwo bali mbasomesa siyaasa w'NRM mbo baba bazza mu layini tebakyaddamu kubba nte gy'obeera nti gwe gye walyanga bo be baali ababbi mbo anti ge gabbi feddemu Kayiira mwali ente z'abantu mwe Kayiira bw'okola obuyeekera ebyo byonna obisuubira kubanga President Museveni musiko teyalina ssente. Nze nalaba bwe yajjanga ne tumuwerekeramu mu Nassanga wa so kigwerawa. Kaakati tujja Kayiira bwe bamuwa ba Minister Energy yalambula ebibinja bye era yatambula nzijukira baatusanga gye baatusanga nga kuliko omugenzi Sande mukulu kuliko afande Sejjusa kuliko afande Fred Mwesige omumanyi Kano kati ali wa Nairobi Tanzania era ye yali omukulu gwe batadde okulira Kibulala oyo Fred Mwesige naye nga sebo lwanaatuuka ekibulala era nayo obuyinza buno lwatuuka ekibulala ne bayita abajaasa abo bonna wali mu kisaawe ky'ekibulala bamulimu ekisaawe ayogera nabo nga bafukamidde kobe officer kobe kiyengo kobaani niru down mukambwe nnyo n'agamba mmwe twafunye information mwala tulokana mujje mujjeko government kwegamba ebigambo ate ebitiisa tugamba abatalina mundu nyinyi wegira nyanya mulikuwa nyanya njine muka Kayiira group kweganga olaba waliwo akaki era kyobulaba abaana batya nnyo okwo bagamba ku bye twalaba ne banafa aba ekibulala twatwalangayo ba prison of war naye ng'osanga bakkiriza emirambo ejattiddwa abafudde olw'embeera osulaawo era bw'otuuka kuliva mpanga abaana bona babaziika eyo. Kakati Kisubi Muganda waba yali mu Kayiira omanyi bamuziikawa onoonya wonna batula kati nkulaga abaafa nga tuyingira Kampala abaafa ekibulala abaafira engulu nja kutuusa tujja tuukayo ebyali engulu. Kakati President Museveni n'ateekawo format ba Jacob Asimu abo ba Dr. Bata timu yagenda nene paka negenda Kibulala kubanga NRA yadde twalwa ne tuwamba naye twali bubi tetwalina ba professionals kati ejjeri liri batutte Kibulala lyeri mbuli kimu mwe muli abavuzi b'ennyonyi mwe muli abavuzi ba tanka mwe muli abakozi ba kiraliko muliko dizi kwegamba kategori zonna kubanga baali mu jjeriri omuli ba officers sekidoyo wasoloma bamujjaawo okumutwala ddula okola layimu bamujjawa Kibulala n'agamba I have experience about this oyo Mwesige n'amukwatako n'amutwala ddula basimayo layimu kati mu layimu eyo alinafunamu experience kati atonda seminti wali ndowooza olaba yafunamu mu kuyiga yafunamu
akubira bandi ya UPDF afanda anywa abamujjawa bwe bali bafukamiza kati sebo kati yabeera maaso ga Museveni wali tandalala dala kati ndoza ebitu amaji kwe gamba bakufula fane naye ngogenda fuuka ate ekintu ki ekyomulamwa yagambye nti discipline okay baina okola KK wabwo oguminkiriza otuka ku kiro oye tuka ku kirungi Kadogo muti yafunye taxi sigwa mukyaza wa simukisa kamera ya kisubi yafunyisiza Kadogo mu taxi Giita Musoke bagenda mugwire kopita kakati banji babuuza nti Giita eyanga abantu bagambye President Museveni bwatampa motoka batazimba nyumba ya batampa meja abantu basaze bansondere emotoka Giita tukoye kula Giita ngatambuza ebigere ekyo kiraba sebo era basebo baseba na Uganda mbebaza mu gisonde batutekewa account number musonde Giita Musoke nange nfuneyo ka vitizi kakati yagwa mulanga gwa Giita banga government yenkubye teke kakati nga batandika ku screeninga mu abantu basanga abasoma ebyennyonyi gundi bagiyita kati basanga mu abalema disembled mwasanga mu professionals experts chichi ne babatekale kati ne bajja categories era bangi be bajjayo ne bajja bazimbe je ebombao ese Republic House ne basanga ko gamba oli ababandi baluwa abennyonyi baluwa nga ne era NRA abazimba bandi babajja kibulala teri yava musoma manyo kuba bandi kulya maliba kuba mundu kuba road blocker kuba police ate bandi ngono olijiga wali amanyi musiko abantu bali balimi batemi bambizi bichi ambali bava masomero kachitegeeza fe NRA nkugambye abatu yigiriza ebintu ebisinga gali maje gachi gamien katata maje gobote nagone gatukuza okufuka chetuli nintalo zetwalana na kina ki nibe twayiga bingi kakati bano UPDF bosa nkati ejepya babade naffe n'abajjasa abadde abaamini na kina ki kiraba ndozo olabe ebintu bitambula generation zikola ki zichuka era osanga mujasi wa UPDF nambuuza kati gwe nagamba okirwa kubanti kati aba NRA abasinga baweddemu kakati experience bagifanya ku NRA ana twagifuna majego amini gobotege twayina mu ndo omugabe batufula kiche tuli kati UPDF pa now is strong because of fe batata ba UPDF ainafe amajiga lya gobote ne agamini be bali batata baffe yadde wali wensobi olwobote ne president yebi yazula nti obote muchamu naye nga bava naye Tanzania namkubamu ebituli nti obote is you cannot read me no obote I remove obote ya namujjako now ekibulala nesigala y'abajasi ne balaba nti agomaje ne babatwayira enkumbi ebitiyo biki ne balima ng'osanga abaana balima ne balima kasooli ndoza ne NRA yali akasooli oyo we babambye okulima ne bali tekirowooza baganda naye kakati amajenga gafudde omujasi yafa waggulu awo NRA waggulu awo ziwali wentuuka awo ne ngamba walabye oli omwana gwe nakuweereza Joshua ali mulole yali Kadogo abe basombanga emirambo waliwo Kimbo wa mutabani wa Kimbo woli basombanga emirambo twataka emirambo ejjinja awo ng'ekinnya tuteeka mutekamu emirambo 10 inaze mpita ku mailo 2 tebataddewo kijjukizo yuzi tugenze okulaba ku Taresita basi byama bagenda kutubatunda nawo limbo yaffe eyandi badde ejjukirwa nti NRA fighters kati kape Kayiiri waliwo emitwalo egi nabo bandadde ekijjukizo baana b'abantu bebasaawo konye beyatta naye kati n'abajuzi wali balisaawo nte neŋŋamba naye Uganda eno kati abaani ali bajjukira kakisubi ali eyo ali muganda wange teyadda oba yafiira Kongo oba nkubire ku Giita nti yamanya abajasi bonna kakati Kongo twazika Kapeka twazika Mairombi twazika Gulu twazika Bugema twazika Kibulala twazika wa gomanyi batu bayinka bafudde banji kakati Kayiira bamu obwa minister yajja mu maje nga aline Sande mukulu afande Sejjusa Fred Mwesige Kano
nga ye akola introducement na muntu ki bwayagala okulekawo okuyunganisa NRA n'abantu ba Fedemu ne Kayiira abali mu system kugamba walime kubaawo mbiranye ne bateekawo omugenzi Jaka Mugerwa ngerago balaga bamutulaganga nti huyo sasa ndiye amebachi kama msimamizi ya Kayiira yali musirikale yali majira ga Kayiira yes kati Jaka Mugerwa na yali meja naye yafasiri mbambi kati yalina abasajja Kayiira yalina abajasi nga bajagenda Busulwa yalina Meja Jingo yalina bafande Kabuye bafande Musiitwa abasinga bali bweru badduko lwembeera batweza kuddira muntu abadde meja n'omufula sergeant lwaki sidduka lwaki nze Giita banzija maje bya zonto kati ndi ku kamera nandigenza Kenya ngenda America eriyamanyi kisubigowa nonda n'ongamba yogera kati ne bakadogo boogera Giita gwe bali bayita omulalu kati yafuuka golola kakati Kayiira na yetonda naga bannange twakoze jerimu temuba nakwe mulugunya mugende maaso tukume gwanga lyaffe naye nze nfuuse minister kofe kala afande ne basimula ne bagenda mu kibinja ekirala ne bagenda paka Namukoola eri ekibinja kye bona n'ababuulira Kayiira n'afuuka ki minister wa energy kakati ekibinja kya Kayiira kyali Namukoola wajjawo butategeragana ku bibinja ebyali mu sectors ebirwana abalabe baffe bavanga kitugu mu Sudan kubanga basinga bali bayingira Sudan eyo bajjanga ne bakuba ebibinja bya NRA nga kino tebakikuba kale bakone batuula ne bagamba lwaki amaje ga Kayiira tegakubwa agafe nga gakubwa era bikyalimu agafe ndozo anti nkulaga nakati oyo mwana Sekayombi agwalabye wano Kadogo bali badde baga lwaki baraks eri tebagikuba lwaki bakuba kati ne kankubuulire badire ekibinja kya Kayiira ne bakiteeka mu target ya enemy nga kirina okukubwa lwaki 50 bagiteeka Mbalala Namukoola awo nga tolina woyitaawo ne batabakubanga babayitako buyisi badire ekibinja kya 27 kya Fedemu ne bakiteeka Moyo mu sekta ya Juma Olis bano ba Biriga babamuze oira by chance ne bakubwa rino baba deploying rino camp wa Ivu simanyi Maracha simanyi wa bakubwa era Biriga waliwo abana bagamba nti bayita ku kaato ka nguni bajje batukuba abana bafe bafa ba Biriga abo era nkubuuza jamba afana ye mwatutta ilikuwa vita naye vita naye abana bafa kakati 27 era kyenkulaga sebo emuruka zagendanga mu Fedemu nezijjayo abantu n'abamu tebaddanga mu kulabika pakati oba oli kubanga bagenda bakola ekintu ne baplantinga aba NRA nga bali mu ngaba mbega kati waddanga olwembera gye twalinga tukoyira mnoga ne kati biraba bino bichi kati gwe naye walowooza nti esubi walina mu nkwanga noyogera ekintu awo ng'asaaga sebo bagenda nkola emulongo nga zigobye Giita Musoke Sekatawa Sempa Kigozi Sabiti akandooya na guno gwa kati badde ngamukulake owa Kaluma oba Luzira yabalya telyamanyi ndowooza olaba kyekitiisa abaana okwogera ne bagamba njogera ebintu bwe byali kansirike ndowooza okiraba gende mu 35 omuntu yenna ajje wano agambe nali mu 35 nze nasigalawo nze kaawonawo toyinza mulaba wano n'abasigalawo omuga nti genda ku kamera awo agamba kiki yalowooza ekyatuka Kayiira naye kigenda mutuukako naye ebintu ebyo twogera ebyafaayo n'abantu bategeere nti oyo natalabanga mwana we yafa mu nfa ey'ekisirusiru yafa mu nfa ey'abantu obutayagaliza yafa mu nfa olw'okuba bali balina ekigendererwa kyabwe nga balowooza nti fe Abaganda fe twalimu enale ne twalaba ebintu nogaddala nabo abaana abo abafa Baganda bannaffe nolaba n'ekibataddewo kubanga eyo certificate gy'olaba Namukoola
bagireeta babasiba emiguwa ku makya naye abasiba mufu ali mu ttaka n'abaafa nabo bali mu ttaka kati baliyo bagamba naye wanzitira ki mwe waliwo omuntu okufa n'atuke n'agaaga kati lokeki ozzeemu lokeki tuliriddawo kati Kayiira alina abaabuuza mwanzitira ki kubanga ine eggwanga teri agenda ddikungula abantu beerabira ekintu ekyo baasiba abaana emiguwa twalirira ne batutuma okuleeta double difu z'enku z'embooko ezi netugenda tutema emiggo batuga bagenda kuba baana double difu ezijjudde embooko kati ndaba zibakuba bano bannamawire mu kibuga weebuuza wamita ne poliisi omuggo yagujjeyo bamuwa mmundu na peeke na tiya gas naye embooko ng'olabira nti embooko baazitema Budongo Forest ne bazireeta mukwate ate bajja nazo naye waliwo moloka ejja nezibagabira awo mangu awo embooko neekola ki n'enyooka ne tumala olezi tuteeka tuba tuli awo twalina twera yaffe tulaba twera etundubaali eyingi tolowooza bayise buwunga naki so abaana b'abantu bali ku twera natulira abaana bwenti nga beegoma ng'oli afuka munno omusulo mu kamwa neŋŋamba kiki ne babadde bagenda kupinga badde bagenda kujjako gavumenti ova ennamukolo ojja kujjako state house ya president Museveni kwegamba olaba waliwo obulimba abaana baafa Honorable Bete Bigombe yali DA weggulu ebiseera bye yalina ka Isuzu kubanga bana ba MP basooka ne Bulawuleeri naye waliwo buyisuzu bukebbi bali ba DA be balina ebiseera ebyo kati balina zipulado balina biki yavuga yawira lumazi nti bakutta abantu be babatta yavuga najjaawo n'abuuza omukulu omu wali general n'amubuuza twakkiriziganya mu agreement y'olutalo luno abasalendinze temubatta what about this one lwamutabaki prison of war mateekwa baada ala kujja government Bete Bigombe n'agamba tekisoboka temuza kutta abantu bwe muti newe twabazika nkutwalirira negamba awo natwazikawo abaana abo so baba kuba kibooko paka kubatta buli ava kutwera nga mulamu twaba kuba ambush ogimanyi oyimirira bwoti eno muntu ne mabega ne tukkuba n'okkabusi n'ozirika wekka bwoti n'okka ne guggwamu mbanku kubye mmeka 15 205 abamu bafiira kulikulo akandwe gumanyi ekito kati namukola tulira how many miles oli kutwera bugu mu biki baba panze ng'ensawo za kasooli bwe muti twajjangako emirambo nga gigwa wali tugayi sole kasozi laba sekatawa laba abamu twali tubamanyi ate sole byakinga ate n'abalamu anti gwe mu bulamu mugenda gwe wane gwanga omulugwala bwasanga mulugwala munne Moses sale sazino bwasanga mu madi tanza mutamwa kukwete alumwa omumadi lwakyasabiriza omunankole bwasanga munankole munne kati nze nalako omunankole nga tuyimiririra n'abuuza ente yaani n'agamba sebo yaffe wano lwaki mugisiba omuguwa yaleka agusaze n'agamba ente mugiwe eddembe lyayo naganyiza nobasabula wano mulebe okusiba ente nemusiba n'emiguwa ewaba tezisibala ki ente agirabanga mwana era omunankole ye muntu ayagala ente okusinga gwe kisubi sente azimma gwe n'agula omukebe gw'eddagala kugende gujjanjabe ki ente ye munankole omulunzi kubanga babalunzi kakati munnange Bete Bigombe n'akuba essimu bayagikubawa ne bayita omukulu oli n'abamubuuza lwaki mutta abaana yagamba bapinze babadde bagala kujjako gavumenti essimu neddako abaana ne bafa kati obalaba batukola bubi nnyo NRM yatukola kati wajjawo olukonko olwo abaana bawumula 92 abasinga obungi babajjamu onusachi agenda wali wa Kayiira wali wa Fedemu era abaana bonna bali mbyale yababonaabona agamba munnange nalaba bampita wali nga listi efulumye nga kwendi nawatawo batuwa enteekateeka eyaliwo eya IMF ne World Bank ebyo bireke nabino byempita boogera nti abantu beeyagalira nga baayagala olw'ennaku ate kyekyateekebwawo nkuleeteye bataano kyekiri mu buwandi nkuleeteye bataano bakoba bati okujja ogenda obasika nayo bagambe mwogere kyali kitya ebyo testimony ate nga babikola baganda bannaffe nze nali mu intelligence mu unities testimony ng'egamba etya banteeka mu lisiti kubanga ndi wa Kayiira ng'akimanya atya anti wajjawo eŋŋombo mu magye
nga bayinza obbayitaawo omukulu ne yeesonsa lakini wajjita oliko akakampu gani wewe musituni wewe muwali mu kampu kimuzi nona naagiramu nga kyayango sijui olikuwa muntu ya Kayiira musimanyi wali muntu wa Kayiira olabe njogereyo mu maje naye lwaki kiri nti okuva waggulu yonna okuva ku president yoli Museveni yennyini akkiriza nti baawumuza amagye mu buteeyagalira olwa pressure yabateekebwako IMF ekyo kyaliwo naye kati president Museveni baawumuza abajjaasi kati omanyi kye yayogera yagamba mujjemu abasirikale bemulabanga baweddeyo bw'abanga akyayinamu fitness mumuleka akola amagye gange moso NRA abakulu basalamu ne bagamba bo tebagenda ne bagamba mbu ab'ensiko bonna abataasoma kyajjirawa nga ensiko ani aginteekamu mbadde manyi okuwumula mugye mulina emyaka gye muwumulirako baatugamba emyaka 9 n'emyaka 3 egya reserve bw'oba oyagala okola renewal oba contract fomu gye ziri mu records nze nasoma fomu zonna eza records zonna ejjinja eno eraga kino eno eraga kino eno eraga towasa eno eraga wasa eno biki mbimanyi ebya family ebyaki tolina kyombuzabuza mu bintu by'amagye mu records tebatuwangako fomu za contract Giita Musoke ndiwa nakola emyaka 35 oba mwangamba 12 gino gye nakola gyonna ani agenda gisasula kijala kubuza president Museveni nti mwatugamba emyaka 12 era file egamba myaka 12 then you leave the army njagala tumalirize Kayiira tumuveeko kakati ekibinje ekyo ne kifa bwe ekyo kyali kya Kayiira bwogena majje ga president Museveni panao kujjako mwalimu meja ja mwalimu Kano jagenda busulwa yafa mwalimu afande Mujaka Mugerwa yafa meja bale front Kano panao toyinza genda majje ga UPDF ga president Museveni nosangamo omuntu wa Kayiira nga ali ku meja jeno ali mu Kayiira kubanga Kano kaka bagenda yali asaze eddiiro eze Kano Erika Mukasa afudde brigadier yali asaze eddiiro nga waaki wa NRA naye bali pirika aba Kayiira UFM abasala eddiiro tobalabawo Meja Musitwa yadduka ali bweru Mukibi yadduka ali bweru tomusanga ali bweru Serwaja ali bweru badduka lwaki kubanga bamala okutta Kayiira abamutta bannakigwanyizi batana ate okunoonya bano ani aliwo ani mugezigezaawo nga sebo towona bane bagamba wayi katudduke abali basigadde nga ba officer nyinza okugamba officer nabasanga mu lubiri abali abakayiira we bayita ZBM 40 barrels fabu 40 barrels ebiseera ebyo ezatuyambako Rwanda nawa ne Sudan nga bonna babayiwo okwo babajja kibulala ne mbabuuza afande muli mutya kubanga bamunalimba amanyi ne baga tuliwa naera nkaza fe bazisala nze nali captain Muzola kati ndi sergeant konze kiki mbulanka bazi tujjako mbu Kayiira teyalina buyinza kutukuza kati ani yalina obuyinza okukuza abantu kubanga ne bwe twava mu nsiko bawa abantu mu lubiri lanka nga bagamba nti yo provision ojje wottu bogenda mu NRA mulimu abaana abawa testimony nti fe 40 sadi fe twasiba abaana abo era pick up y'emiguwa twagigula wali naye awa testimony eyo mu bulumi kubanga yalaba ebisibi abaana bya kisiru statement eyo giraba nti lwaki bali bakubwa Kayiira group tekubwa azifu mwakola agreement nabali nti mukuba awalala naye fete mukwaki so nabali banoonya buyinza badde mu buyinza kanalinzo ngante bakola Kayiira it was a chance naye kyavaamu abaana 350 n'esaanawo yali kamani officer Abdul Matovu ya Mayiru Zilando ze myaka 5 ali Masaka jali era lwave Zilando dismiss ogenda yali captain wa Kayiira nga asuubira nti mu maasa ali ba brigadier ali majje gamini oyo Matovu byakuma bitu officers abalabo nabo babuuza gye bali tobalaba abali aba Kayiira we are they nkugambye kiri be balete mundu zino ez'emizinga 40 bagende kibane bayola abana ba Kayiira ba officer lanka ne bazisala kiragachi bwe tunakuza abakayiira ba captain ba major ate NRA banabeerawa katuje mu bano tuleka bafe bambuke tugende ku promotion mu lubiri afande Jim mwezi yali wa police yatandikira ku major afande Musugundi David Musajusa yali wa police
yatandikira ku brigadier yabuka lanka mmeka n'abalala bwe twali mu nsuku abantu bagenda mu nsuku 27 basinga bali Kayinjaka General yali second lieutenant owira bwe bagaba lanka yambala Major General lanka mmekazi yabuuka awo singa bazuwa bakadogo bano bonna nabo ne bambala mu biseera ebiwambu bandireseewo gap ne bagamba ne waliwo bannafe ab'ensuko Giita nandibadde Kano Sekitoleko yandibadde Kano Nasazi yandibadde Major gwe twandibadde nga tuli mu level nga tuli ba senior officers naye Kopolo Sergeant owulira lwaki baana Baganda kati naffe tungabe gatta Kayiira kati bannaffe batulyamu enkwe tuba tuli eyo tuwira Kayiira bamukutte bamututte eruzira bamutwala eruzira pressure yajjawo kubanga Kayiira iralaba abantu be yalina bali diplomatic biki Kayiira ne Sikawanga semwogera tebali bantu bamuzannyo nga bali kensi ezibakutteko kuba yali mutuuze wa America era President Museveni bwe yafuna obubaka naga bamuteeka mu mukoti mu mute era ne bamuta kyewuunyisa nnyo kula nti Kayiira bamuta leero ekiro bamukuba amasasi kale bannayuganda mwenna mbaagala nnyo abatubeereddewo abagadde mukulu Kisubi abatuvuma ayizu ne batwali mu nsiko bangi nnyo baali balowooza titujja tuka Kampala era nga bagamba obunalwanda bwa Museveni njasigala nga ndi ku mulamwa kubanga eno Uganda yaffe njasigala nga ndi ku mulamwa kubanga tulina kye tulwanirira gavumenti eno tulina mistake gavumenti eno ye yali future yaffe n'abaana baffe tetwasoma n'abaana betuzadde bagenda sigala nga basigadde nga bamulekwa batata babo webali naye tusobola kusomesa abaana twatulina essuubi nti State House erisomesa ku baana babayeekera nga bwe basomesa abawuweso nga bwe basomesa Nsereko nga bwe basomesa Kibuule nga bwe basomesa Masinga yali mu poliisi gwe mwalabanga awo ku CPS nga bwe basomesa tumwebaze gyali kati n'obugagga bwaliko naffe Giita twandibadde bwe tutyo mu kusoma olide bakama baffe abasinga balina zi masters basomedde wano ku ssente z'omuwoomusolo ku ssente za defense era balina master mu mateeka mu bintu ebira gwe bali tubamanyi n'ogamba afande gundi osomye nkulaba part time they are now generals they are now brigadiers balina zi masters kati oyo President Museveni bwamumuze nkya ajja kugenda embalala ateekawo advocate ye ya law akoye law firm kubanga centers ina alina ekizimbe kye naye kati ffe Giita kitegeeza tulinga abe mwakasuka tugenda tusime toilet tugenda tulonde kasasiro kale mutuwandike mu kesisi yetu era enguudo mugambe ababeera enguudo be bakadogo Museveni yalwanyisa abamutuusa mu buyinza twagala President Museveni afoke solution on our life bino byonna tubyogera si lwa bulumi naye twogera olw'okuba n'ennaku gye tuyitamu n'embeera gye tulimu nga mwatukozesa ne mutufuula ebisiimuula ne mutufuula amadaala n'olwekyo mwenna mbagala nnyo Bannayuganda enamba yange mugimanyi 0701522200 070 52 2200 musanvu 070 0 52 2200 nakigamba mu Lunankole mwatwegereza olulimi Olunankole mwenna n'abasiima ne mbakunda munonga konka mulabe kye mulaba mulabe naffe tusomye afande Jacob bwasiimwe kye wansuubiza sebo nkyakijjukira President Museveni kye wansuubiza n'ebirabo byange byonna nsuubira nti nina hope nti ndibifuna ne bakadogo bonna bentambula nabo tuweze 15 twetaaga ku mitinga President Museveni oba General Kanyerugaba eddoboozi lyaffe libatuukeko kubanga abakulu bagamba nti abo bokka ye solution tubagala nnyo Mukama abeere nammwe era tujja kukowa mukulu Kisubi nkwebaza nnyo byonna byokola Mukama abeere naawe Wanoonye
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.